nezaliye misikini ajja kulya kammere wajaluuna naye abantu obuyitirivu bwe baliko bano bokka bali wano bajjuza freedom state embeera nga bwogiraba kuva eri emmanga yonna abantu bayitirivu avulumye bufulumi mu mmotoka ebizimbe ne bikula abantu nga bakwatiridde agenze kulya mmere waluuna wali bamulinze bo balaga wadda we badda so kati gwali mu kulaba bino bya ddala sigamba nti editi bya ddala omukulu ayingidde ali mu kulya kamere abantu ko bagamba tukulize kuva mu bitaala byeri ku balakisi waggulu mpaka eno wansi ku kyesalama ng'oyisiza ku kalenda bantu bali bayiridde balinda anyemisiri kino kye babadde bagezaako tegeeza nti okuva n'olwaleero ekiro enguudo zonna zigenda kuba ziggaddwa nga zidda ku freedom state era kyetuli mu kulaba kuba lino likirira paka ku freedom state emmotoka y'omukulu nayo weeri bino si byalwali enguudo babagambiko zigenda kuggalwa zonna zibe nga zitunudde ku Ntebe road ku freedom state nabo babagambye enguudo zigenda omukulu ali mukola sawa wali ali kulya ku Kyaggulo wali era bakyakoze wano eno bammeri ali kwaze kulya Kyaggulo lwaki temugenda waka tewali bakunde simu lwaki todda waka oba nokumirimu kyalina omukisa gyalina okukola ki kyekyapisa papawo kitegeera Mr. Bubadi ku Bubadi bakuwadde sente tavanirade ekikoze lwa lawyer olwensonga ono golaba yanyingiza ekibiina ekyobukodyo buno bolaba bwenkola mumugyewo okutuuka wano tuva ku Galaxy FM naye twasosere tusooka ne tuyitako owakatolu bwama nasooka n'ababuuzaako mugenzi ne tuvayo ne tugenda wa Galaxy kati twese tukozeeyo kyekiri wano bana sasa gendere anti team Alien Skin teri kuzikira lunaku lwadde lwakyalo lwakutaano mukuma security yiyo bana dikola dda naawe Gaza zonna buli Gaza womanyi nti Gaza zonna ziri wano wayawo bagaza ki Gaza nilule naawe tetwayiseeko dda abagenda gasigaza kuba balina nomukuba ku bifaananyi tetulina buzibu eri bantu okujjako eri tugenda tujja bikolamu era tunonyene nanga tatujja biwanikira waya
eyiri tekutudde emanga oba kitegeere